Katonda ffe ayinza byonna. Nkwebaza olw'olunaku lwa leero. Nkwebaza olw'ekisa kyo, nkwebaza olw'amaanyi go, nkwebaza olw'obulokozi bwo. Taata nannyini buyinza, message gye wampadde okwogera eri ekkanisa ya Uganda n'eri eggwanga lya Uganda, Katonda ayinza byonna njogedde. Uganda Mukama yeebazibwe. Uganda Mukama yeebazibwe nnyo. Amannya gange nze omusumba Geoffrey Mugerwa. Nkuŋŋaanira mu kkanisa eyitibwa Saints Gate Pentecostal Church, ekkanisa eri Katwe. Ekkanisa eyo yasumbibwanga omwami Bishop John Michael Mugerwa, yafiira ku Jinja Road mu accident. Olwaleero ekkanisa eyo ekulemberwa omukyala ayitibwa Eva Senono. Mu kkanisa eyo mwenkuŋŋaanira, era omusumba oyo gwe njogeddeko waggulu ye musumba wange. Ebintu bino bye ŋŋenda okwogerako, Katonda bye yaŋŋambye okwogera eri omulembe gwange, eri generation yange oba eri eggwanga lyange Uganda, tebimuvunaanyizibwako, bivunaanyizibwa ku nze. Ekyokubiri, nina kitange ow'omwoyo. Kitange ow'omwoyo ayitibwa Robert Kayanja owa Rubaga Miracle Center. Omukulu oyo naye tavunaanyizibwa ku message eno. Message eno evunaanyizibwa ku nze kubanga Katonda yagigambye nze ojjoogera eri omulembe gwange. N'olwekyo nsuubidde amatu gaffe gabeere maggufu. Katonda yantumye eri ekkanisa ya Uganda, ekkanisa eya Uganda. Ekyokubiri, Katonda n'antuma eri eggwanga lya Uganda. Abantu bonna abaazaalibwa okuva mu gy'ekinaana mu 2022 gwali mwezi gwa kusatu, Katonda n'aŋŋamba nti abantu abo, you do not respect the anointing of God upon Pastor Robert Kayanja. Katonda bw'abaana baako kyazimba oba mu ntandikwa y'okutonda, Katonda akozesa bannabbi be. Katonda bw'abaana abaako kyanunula oba anunula ggwanga oba awonya, Katonda akozesa bannabbi. Katonda takozesa bannabyabufuzi. Naye olunaku lwa leero eggwanga lyaffe lwaki liri mu mbeera etategeerekeka? Ababbi bayitirivu, abakola ebisobyo bayitirivu, abantu baffe abafa nga bayitirivu. Ensonga tuddayo wali eri ne tunoonya entandikwa eririddawa oba twasoberawa. Eggwanga lyaffe lyabula okuva mu Gyataano okutuuka leero. Eggwanga lyaffe lyabula okuva mu Gyataano okutuuka leero. Lwaki? Nti ekkanisa yatandika okudobonkana. Nebanga ekkanisa ewambibwa bannabyabufuzi tutya. Awo osiŋŋaanira nti gwe bayitanga Archbishop Luumu yattibwa mu mirembe gy'Amiini n'Obote wakati awo. Paka olwaleero waliwo ebintu ebikolebwa mu ggwanga lino, naye olw'okuba bikolebwa olw'okubanga ekkanisa nnafu oba obwakabaka bwa Katonda bwaddayo emabega, buli wansi. N'olwekyo ng'omulembe bwe tuba tunaagenda mu maaso oba eggwanga lyaffe linaatereera, tulina okuddayo ku musingi. Omusingi gugamba gutya nti mu ntandikwa waaliwo kigambo, kigambo n'aba ewali Katonda, kigambo n'afuuka Katonda. Kitegeeza ki? Nti twetaaga Katonda mu mulembe gwaffe. Mu mulembe guno twetaaga Katonda. Nti wali wonna we twabulira tuteekwa okuddayo ku musingi gw'obwakatonda, bwe tutyo bwe tugenda okusituka. Now, ekkanisa erina okuba n'amaanyi gaayo. Ekkanisa tulina okuddayo mu kifo kyaffe. Ekkanisa erina okuddayo mu kifo kyayo. Bino byonna byolaba
okuva mu 2009 mu 2009 nali ngubo lwandiise omuvubuka akula so omuvubuka ennyo naye omuntu akula myaka egitegeera mu 2009 batandika okuvuma omusumba Kayanja ebisiyaga biki bintu bwe bityo naye ng'omuntu ategeera ow'omulembe gwange saabuukira mboozi eyo genda mu maaso gyongerako bigambo oba gyogerako nze ng'omuntu nagenda eri Katonda kino kye boogerako kituufu Katonda nanneegambira nti ekyo kikyamu bamuwaayiriza naye abaweereza bangi ab'amaanyi mu ggwanga lino baatyoboola ne bavuma remember nti Katonda bw'anaaba anonola eggwanga oba aliwonya Katonda akozesa bannabbi akozesa amafuta agabaliko mu 2023 ndowooza ensonga yemu yakomyewo abantu ab'amaanyi mu ggwanga lino abasumba ab'amaanyi bavuma batyoboola nze ndowooza nti ekintu ekyo kyandikomye era Katonda atugambye ensonga eyo yandikomye mu myaka 10 emabega wabaddewo abasumba wano mu kibuga nga bavuma bannaabwe batyoboola bannaabwe ensonga eyo si ya bwa Katonda si kituufu okuvuma nabbi wa Katonda si kituufu okuvuma omuweereza wa Katonda si kituufu okutyoboola omuweereza wa Katonda Katonda yekka yayina obuvunaanyizibwa n'amaanyi nabbi we bw'aba yasobya Katonda yayina obuvunaanyizibwa okumukangavvula so si ggwe omwana w'omuntu n'olwekyo wabaddewo njagala okwogera eri omulembe gwange nga wazaalibwa okuva mu 8 paka mu 2022 abantu bonna ababadde bajja bavuma abaweereza ba Katonda ekintu ekyo bwe tuba tunaagenda mu maaso tetukyegattamu era tetukyongerayo era si kirungi okukisikira kubanga abaweereza bavumaŋŋana naye ng'ekintu ekyo si kirungi okuba nti tukisikira ndabye abasumba bangi wano mu ggwanga nga bavuma bataata baffe omusumba Serwadda omusumba Robert Kayanja nga babavoola nsabye abantu abali mu myaka egyo okuzaalibwa okuva mu 8 mbasabye temuddamu kukola nsonga eyo abo bonna abasazewo genda nga bavuma abaweereza ba Katonda ffe tukikomye tutandike omulembe ogwaffe omupya lwaki waliwo generation erina okuva mu ffe waliwo abantu abatutunuulidde abaana baffe baleme kusikira mbeera erabika nti okuvuma omuweereza wa Katonda okuvuma bishop kyangu nnyo era otambula bwotyo waliwo abaweereza nga bw'olaba omukulu yali w'Abakatuliki Archbishop Ndozo oba Bishop yafa Spiriano oba Kizito Lwanga eggwanga lyamuvuma noyina okuddayo n'otegeera yali nabbi wa Katonda yali muweereza wa Katonda waliwo omwami omusiraamu omu yafa Sheikh Muzata bamuvuma naye ebintu ebyo bw'ogenda bitunuulira byonna byali bibaakingibwa byabufuzi bannabyabufuzi bakoze kinene nnyo okutta ekkanisa oba okuttattana ekkanisa lwaki baliira mu ekyo mu confusion nti okujjawo buli muntu yenna yandibadde aluŋŋamye eggwanga nti tutambule bwe tuti balina mukubanga bamuvoola bamuvuma bamumalamu ekyensa nti egeneration eyandibadde gyayandibadde emuvaamu gyakumaakuma eruzinge trust so nga ate eggwanga bwe liba lizimbibwa obanga Katonda alitowekawo obanga aliruŋŋamya obanga aliwo omukisa Katonda akozesa ebintu bibiri oba abantu babiri akozesa bannabbi be be baweereza be abookubiri Katonda akozesa bakabaka Katonda takozesa bannabyabufuzi Katonda akozesa abo babiri why nti bali mu kifaananyi ekyokuweereza
we are servants. Katonda atutumanga baweereza be eriki eri abantu, eri eggwanga lya Uganda, eri generation yaffe. Katonda tatutuma kufuga, kunyigiriza, kutta. Kwegamba omuntu bwoba tokanyiza naye kankutyoboole nkuggyemu ak'obuntu. Katonda si kyekyo. Katonda atutumanga baweereza. N'olwekyo bwe tuba omulembe gwaffe tunaabako kye tuzimba, tunaabako kye tuzaala, tuteekwa kuddayo wali. Ekkanisa n'ebeera y'amaanyi. Abaweereza ba Katonda kikulu nnyo okujja. Twandikiyise byabufuzi kuba ekigambo ekirala simanyi kigambo kirala kyakwewola naye twandibiyise byabufuzi. Ekkanisa bw'ebeera ey'amaanyi evaamu abaweereza abalungi, evaamu abakulembeze abalungi. Naye olwaleero olw'okuba nti ekkanisa nnafu, tuvudde ku ekyo Katonda kye yatutumira okukola okuweereza abantu be, tutandise kuba nti ffe tulinga nga ba campaign manager b'abannabyabufuzi. Tutandise kuddira kituuti kivumirako bantu balala. Tutandise kuddira kituuti kuzinirako mazina, kuwemulirako. Songa Bayibuli iyo etugamba bwete mu Luka essuula ey'okuna okuva kanyirirako 16 okgenda ku 3. Yesu atugamba nti omwoyo wa Katonda, the spirit of the Lord is upon me. Now kakati munnaffe bw'oba oweereza Katonda mwoyo kyakufugirako, kubanga bw'olinnya ekituuti n'otandika okuvuma n'otandika okuvoola, tuddayo ne tubuuza mwoyo ki akufugirako? Awo ekibuuzo kyaffe we kiri. Kubanga tosobola kuddira kituuti kya Katonda, tosobola kuddira Bayibuli n'ogibikkako n'otandika nga ggwe bujja ovuma buvumi, ovoola buvoozi. Eggwanga lifa kubanga ekkanisa tugitutte mu direction ndala. Ekyokubiri, Bayibuli egamba mu ssuula y'emu, Luka essuula ey'okuna akanyiriri okuva 16 okukka ku 3. Bayibuli egamba nti Yesu n'asomesa. Kakati bw'otuula ku kituuti, bw'olinnya ku kituuti, ebigambo ebyo by'oyogera kituufu osomesa kigambo kya Katonda. Kubanga Bayibuli egamba nti Yesu kasita yajja ne bakwata Bayibuli oba ne bamuwa ekitabo okusoma ng'empisa ye bwe yali, as his custom was. Now gwe by'osomesa ku kituuti osomesa Bayibuli, osomesa ki? Kubanga Bayibuli teriimu ebyo. Bayibuli bwokka wansi awo nti Yesu n'abikkula ekitabo ekyamuweebwa n'agenda we kyawandiikibwa mu Isaaya. Bw'onoonya ekitabo kya Isaaya kiri mu Bayibuli, tekiri mu bitabo birala byefaananyiza, kiri mu Bayibuli. Nti ekitabo ekyo bwe yasoma n'agamba nti nzize okubuulira enjiri eri abaavu. Now eggwanga lyaffe bwe liba lyavu obanga abantu baavu, abasooka okunenyezebwa ye kkanisa, be basumba, be basooka okunenyezebwa. Kubanga ekkanisa yeevaamu abo boolaba abakumpanya, ekkanisa yeevaamu abo boolaba ababbi, ekkanisa yeevaamu abo boolaba abagenda bawamba abantu, ekkanisa yeevaamu abo boolaba abagenda batta abantu. Ebeera kkanisa. Now tuteekwa okuddayo ne twenoonya omulimu gwe tukola gwe mutuufu oba tukola byaffe ku kituuti. Tuteekwa okuddayo awo we twabulira. Ekkanisa eyambale amaanyi gayo kubanga omuntu gwe tulabirako ng'ekkanisa ye Yesu Kristo. Kati Yesu bw'ajja gye tuli n'akugamba nti omwoyo wa Katonda atudde ku nze, bw'oba oyina by'oyogera tubuuza mwoyo kyakutuddeko. Bw'oba owemula abantu tubuuza mwoyo kyakutuddeko.
bw'oba ovumaavuma buli bantu tubuuza mwoyo kyakutuddeko. Ekyokubiri tubuuza kitabo ki ky'osoma, kubanga Yesu akugambye, essula eno ekugambye nti n'aweebwa ekitabo n'abikkula, ekitabo kya Isaaya. Katubuuza gw'osoma script ki? Maybe tosoma Bayibuli, gw'olina ekitabo ekikyo ky'osoma ekiwandiikiddwamu okuvuma n'okuvvoola, tobuulira bulamu. Bwe tukkirira wansi, Bayibuli ekugambye nti n'abuulira enjiri eri abaavu. Bayibuli ekugamba nti Yesu n'agamba nti nzize okuwonya those who are broken hearted, abantu abamenyeddwa emitima. Abantu bwe bajja, eggwanga lyaffe lyetaaga okuwulira omuweereza wa Katonda ng'obabuulira enjiri ebakomyawo eri Katonda, ebawonya emitima. Ekyo tuteekwa okukikola ng'ekkanisa, tuteekwa okukikola ng'abaweereza ba Katonda. Bayibuli egenze mu maaso n'ekugamba nti n'abuulira deliverance eri abasibe. Eggwanga lyaffe olwaleero liyita mu bintu ebyangu okwogerako ate n'ebitali byangu kwogerako. Gamba deliverance to the captives. Nze ndowooza nti abantu bonna abaakwatibwa ku lw'ebyobufuzi kyekiseera kyekino, ekiseera kyekino, gwandaba ekiseera kyekino. Buli muntu yenna eyakwatibwa ku byobufuzi ateebwe, bagende babeere n'eddembe lyabwe. Eyo deliverance eri the captives, bateebwe. Eryo eddoboozi Katonda ekyo kyayagala, kubanga abantu be bakaaba. Abantu ba Katonda bakaaba. Waki? Ekkanisa eganye okuyimirira mu kifo kyayo. Ekkanisa eganye okuyimirira mu kifo kyayo. Bwe njogera ku kkanisa, njogera eri abalokole, njogera eri abakatoliki, njogera eri aba Seventh Day, njogera eri abakristaayo, njogera ku buli sekita yonna, naye ekkanisa mainire. Ababadde abazibe, essula y'emu egamba nti ababadde abasibe basumululwe, kugamba batandike okulaba. Ababadde bakoseddwa, liberty to the bruised. Ababadde bakoseddwa, abantu bangi mu ggwanga lyaffe bakoseddwa, bamenyeddwa emitima, abantu basengulwa ku mataka, abantu obutale babwokya. Ebintu bwe bityo si bituufu, byetaagwa kubeera nga biri addressed by the church, byetaaga kubeera nga biri addressed by abasajja ba Katonda n'abakazi ba Katonda. N'olwekyo onsabye ekkanisa eddeyo ku musingi. Katonda atugambye tuddeyo ku musingi. Modo waffe oba omuntu gwe tulabirako ye Yesu Kristo. Omuntu yenna abuulira ebyawukana ku Bayibuli kyeyogera oba Yesu kyayogera, tulowooza nti oyo takolera Katonda. Tulowooza nti abo balabikanga abatume abajja ne bawamba ekkanisa bakoleremu ebyabwe, bazanyiremu ebyobufuzi, bavoololemu abantu. Naye Katonda atuyise tuddeyo wali. Omuwandiisi omu yagamba omubuulizi omu, sinamuwandiisi, yagamba nti ministry is built on the word. Ministry is built on the word. Nti obuweereza oba ministry ezimbibwa ku ekigambo kya Katonda. Ministry is built on the word. Ministry is never supposed to be built on the gift. Nti obuweereza si kituufu okubeera nga buzimbiddwa ku kirabo. Obuweereza tebulina kuzimbibwa ku kirabo nti bwe nsabira omuntu bwe ati awona,
bwe nsabira omuntu bw'ati azibula eriiso obuweereza bulina kubanga buzimbiddwa ku kigambo. But on the word, when ministry is built on the gift, it will not last because the foundation of our faith is Christ. Obuweereza bwonna buli bw'obuzimbira ku kirabo tebujja kuwangaala. Obuweereza oyina buzimbira ku kigambo kya Katonda nga ye Kristo Yesu. Abantu bangi bw'azimbawo ekkanisa oba bw'atandika obuweereza n'alaba abantu nga bangi, abamu bava ku kigambo kya Katonda n'atandika okubeera kazanyiikirizi, n'atandika okuba nga ayogera ku kino ne kino ne kino abantu bye baagala okuwulya, kubanga abantu baagala nnyo ebiboozi, so nga ate Katonda atuyise kubuulira kigambo kye. The foundation of our faith is Christ. And the word of God, you cannot run the gift. In other words, bw'oba tobuulidde kigambo kya Katonda n'ogamba nti ogenda kutambulira ku kirabo, tebakulimba mukwano. Mu kaseera katono nnyo ojja kugwa, otandika okukola ebitajjansa, otandika okuinvitinga abantu nga boogera, actually otandika n'okuyita ku kitote ng'oyita bannabyabufuzi bakubuulirireko enjiri naye ng'ate olina kubuulira kigambo kya Katonda. N'olwekyo njagadde okwogera eri ekkanisa ya Uganda, tuddeyo mu kifo kyaffe, tuddeyo tuweereze Mukama, tuve mu byobufuzi, tuve mu byobufuzi. Nze seetaaga nnyo nani mwise kankozesa ekigambo ekyangu nti pulezidenti kwiga kininga bwe naawo obujulizi nti pulezidenti amanyi. Ye yalina okuwa obujulizi nti amanyi. Eyo Bayibuli, ebyo tebabalimba. Teriiyo mukulembeze munnabyabufuzi ali waggulu wa muweereza wa Katonda lwakuba tebakimanyi. Kakati beerowalenze wansi kubanga bannabyabufuzi ekyo kye beetaaga. Kyovudde olaba nti abaweereza ba Katonda bonna abasinga obungi bagamba gundi amanyi, naye ng'omanyi gwaweerako obujulizi nti amanyi, agamba munnabyabufuzi. Naye nga Bayibuli abaweereza ba Katonda be baateekangako bakabaka, katubayite ne bannabyabufuzi, kye kigambo ekijja okuba ekyangu. Abaweereza ba Katonda eyo Bayibuli. Naye olwaleero baakikyusa, oli awa n'obujulizi nga muweereza wa Katonda n'afuuka campaign manager. Tekikola sense, tekikola sense. Abaweereza ba Katonda okiikirira Katonda wa eri abantu, oyo muweereza wa Katonda. Bano bannabyabufuzi bakiikirira bantu eri Katonda. Lwaki? Munnabyabufuzi balonda mulondo muteeka mu ofiisi. Omuweereza wa Katonda, Katonda yakuleeta nakuteekawo. Kitegeeza nze sikolera mu ttaamu nti myaka 2 siriiko. Ne munnabyabufuzi. N'olwekyo tuddeyo wali, twambale amaanyi, ekkanisa ebeere n'amaanyi gaayo, ekkanisa ebeere n'amaanyi gaayo, ekkanisa ebuulire enjiri, ekkanisa ewe direction eggwanga gye lirina okugenda. Kati kankulage wano, Katonda yekka. Nze ntera nnyo okulaba bannabyabufuzi, nina 10 points program, naye singa omubuuza ng'okujja mu buweereza oba okujja mu bukulembeze, Katonda yakuleeta kukola ki? Awo eggwanga lyaffe we lyabulira nti edda mu Bayibuli bakabaka bonna ne bwe babanga baalinga bagenda mu ntalo bajjanga eri bannabbi ne babuuza, Katonda atukkiriza tugende ye oba nedda? Naye olwaleero bannabyabufuzi bajja ekintu kimu, nsabira ngende, nsabira ngende. Lunaku ki lwajja eri ekkanisa okwebuuza kino kye tukola kituufu?
amateeka ge tuyisa matuufu eri eggwanga lyaffe Katonda akkiriza lwaki nti ekkanisa yali esesetuse okuva mu kifo kyayo olwaleero mundeeba awo waliwo ekkanisa eyamenyebwa ekkanisa si yabalokole nga nze naye abakristaayo omuntu yenna eyasituka n'amenya ekkanisa eyo ne wanaabaawo maanyi gonna gaamuyimirira mabega tayawukana na muntu eyawa ekiragiro oba eyatta Bishop Luwumu tebaawukana ekikolwa kyekimu lwaki nti ekkanisa eyo ekkanisa ezimbibwa abantu y'ekkanisa kati oli bw'aba asobola okujja n'agikoona n'agiteeka wansi kyekikolwa kyekimu kyekiri n'olwekyo nsabye tuddeyo mu buyinza bwaffe mu bifo byaffe ekkanisa ebeere y'amaanyi ekkanisa ekole omulimu gwayo ekkanisa ekole obuweereza eri eggwanga lyaffe Uganda eyo ensonga esooka ensonga eyokubiri message eno onsabye gende eri bannabyabufuzi bonna n'abo nandibayise abakulembera eggwanga lino mu by'obufuzi n'abo abakulembera eggwanga lino mu by'obufuzi kantunule direct ndowooza mu kamera Katonda ayogera eri bannabyabufuzi mwenna okuviira ddala ku mwami Museveni waggulu paka ku muntu asembayo ng'oli munnabyabufuzi Katonda ayogera gy'oli nti abantu be mu Uganda bakaaba essaawa etuuse okukaaba okwo kwe mukoozinze eri eggwanga lya Uganda eri abantu ba Katonda kukome ebikolwa bye mukola mu ggwanga lino ebitali bya bwa Katonda essaawa etuuse bikome effujjo erikolebwa ku bantu ba Katonda essaawa eno etuuse bikome okuwamba abantu okutambula nga kugenda mu maaso mu ggwanga lino essaawa eno etuuse bikome okusiba abantu nga tewali justice essaawa etuuse bikome abantu abafa mu nfa etategeerekeka essaawa eno etuuse bikome Katonda ayogera eri bannabyabufuzi mwenna essente ezibbibwa ne mubba ssente temubba ku bannayuganda mubba mu bwakabaka bwa Katonda Uganda bwakabaka bwa Katonda muteekwa okukomya emize ekituufu kye na buli kintu kyonna kye muzze nga mubba okumala emyaka 4 mugenda kukisesema buli kintu kyonna kye munyaguludde kye mubbye effujjo lye mutadde mu ggwanga lino nga teri aboogerako teri abagambako essaawa etuuse judgment ejje gye muli ejje mu maka gammwe ejje mu baana bammwe okutuusa nga musesemye buli kintu kyonna kye muzze nga munyagulula mu ggwanga lino eggwanga lyatondebwa Katonda abantu abalibeeramu bantu ba Katonda batondebwa mu kifaananyi kya Katonda effujjo lye mukola mu Parliament Katonda n'akuwa omwagaanya n'akusitula akusukkulumye okolera abantu be osavinga abantu be ne musalawo kunyagulula ne musalawo kukola recently member of Parliament minister n'okwatibwa mu kubba amabaati ebbaati erya 32 inch ne munyagulula eggwanga mu buli ka sekita konna mu revenue ne mubba eggwanga mu Parliament buli wantu wonna njagadde mbabuulire Katonda ntumye gye muli
mugenda kusesema buli kintu kyonna kye mubbye, mugenda kusesema buli kintu kyonna kye mubbye, mugenda kusesema buli kintu kyonna kye mubbye. Olwaleero nawulira ku kuteesa okuzimba Uganda Railway. Kiki ekyabaawo? Kiki ekyabaawo? Sente ezo zaalagawa? Lunaku ki nawulirako babajjawo ssomero balyali lya Simoni balyali lyaki, ate ettaka ne muliwa katugeze investor. Lwaki temwagamba nti katuzimbewo eddwaliro eri abantu nga bw'olaba Mulago 40 years? Oyogera ku health center 3 40 years 40 years. Basajja mmwe temutya Katonda n'abakazi mmwe temutya Katonda. Kyovudde olaba mukoze buli kikolobero kyonna ku ggwanga lino, naye Katonda antumye gye muli, Katonda antumye gye muli, Katonda antumye gye muli, Katonda antumye gye muli. Judgment eri ku miryango gyammwe okuva leero, okuva leero. Buli muntu yenna akozinze okunyigiriza abantu, okubba amataka g'abantu, okusengula abantu enkya n'eggulo. Lino ettaka Katonda yalitondera bannayuganda. Lwaki osengula abantu? Lwaki osendawo ennyumba z'abantu? Lwaki musiba abantu? Ebyobufuzi bye mulimu byakubaganya birowoozo. Lwaki osalira munno omusango to the extent one onaafe, to the extent nti onaawambibwe, to the extent nti onaasibibwe? Genda mu market mukubaganye ebirowoozo. Katonda agenda tuwa omukulembeze omupya. Ekyo tebabalimba, ekyo tebabalimba. Ekyokubiri, kino kiwulira okuva ku Namulondo ya Katonda. Teriiyo mukulembeze agenda kuddamu kukwata bukulembeze mu Uganda ng'akozesa mmundu. Taliiyo. Teriiyo mukulembeze agenda kuddamu kukwata bukulembeze obeera kubeera pulezidenti wa Uganda nga wa mmundu. Taliiyo. Taliiyo. Ne bw'anaaba azze mu kuwamba ajja kufiira mu kuwamba okwo. Taliiyo, tebabalimba. Katonda agenda tuleetera omukulembeze ng'alina ebintu bino bibiri. One, ng'alina omutima ogwa Katonda nga Dawudi bwe yali. Owokubiri, akabonero akokubiri, ng'alina what we call the mind of Christ, the mind of God. Omuntu alina endowooza ya Katonda oba endowooza ya Katonda oba obwongo n'endowooza ya Katonda. One, takola bintu birimu interests ze, akola bintu Katonda byayagala. Olwaleero eggwanga lyaffe terifunangako ku muntu yenna ng'alina omutima gwa Katonda, ng'alina the mind of Christ. Tekibeerangawo. Abakulembeze bonna abakulembedde eggwanga lino paka olwaleero balina their interests. Kyovudde olaba olw'okuba tebaddayo wali ne beebuuza lwaki Katonda ampadde obuvunaanyizibwa okubeera nga nze president, okubeera nga nze minister, okubeera nga nze member of parliament ow'ekitundu kino. Olw'okuba tebaddayo awo. That's why you see olaba bino byonna byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lino. Obubbi obukutte ejjembe, abantu okukubagana amasasi ne bafa. Naye Katonda antumye gye muli. Member of parliament, oyimirira otya mu parliament n'okubamu n'ebikonde? Ekintu ekiswaza. Oyimanyi lwaki Katonda yakuleeta awo? Kwe kuyamba abantu be, kwe kusitula abantu be. Olwaleero mwasazeewo kudda mu kkuba bikonde, kuyisa mateeka gatayamba muntu wa bulijjo, gatayamba muntu wa wansi, Katonda n'abatumira omuweereza we. Nawulirako Pastor Serwadda ng'ayogera ku tteeka ery'emmwanyi. Mwaliisa n'eryo etteeka teriyamba bantu.
teriyamba bantu, liyamba ba individuals abaagala okusibira abantu ba Katonda mu busibe nga baddu. Ekyo tekigenda kuddamu kusoboka mu linnya lya Yesu. Buli muntu yenna abadde ayina endowooza nti ogenda kunyagulula eggwanga lino, judgment eri ku luggi. Buli muntu yenna abadde alowooza nti ogenda kukwata eggwanga lino olifuge ng'owambye buwambi oba ng'okozesezza maanyi oba nga obbye bubbi bululu, tekigenda kuddamu kusoboka. Tekigenda kuddamu kusoboka. Era njagala okwogera eri omulembe gwange gwonna, Katonda ali ku luuyi lwaffe. Ekyo kye mmanyi, ekyo kye nawulidde, ekyo kye nategedde. Njagala okubazaamu essuubi mwenyigire mu kukulembera eggwanga lino. Gwe wenna amanyi nti wazaalibwa okuva mu 8 okudda eno, genda wenyigire mu kukulembera eggwanga lino. Tobaako muntu yenna akutiisatiisa. Katonda yennyini yatukulembedde, Katonda yennyini yagenda otulwanira. Nga mmaliriza, nzijukira Yesu ng'aliisa abantu be. Yesu yalonda abayigiriza bwe 12. Mwe mwenna abali mu gavumenti mutunuulire mubeeko kye muyigira ku basajja bano 12. Yesu bwe yamala okubuulira enjiri, abayigirizwa be baagamba nti abantu bano tubate bagende baddeyo gye basula kubanga enjala ebaluma. Yesu n'agamba tetusobola kubata kugenda kubanga basobola okugwa ku makubo, oba they can faint on the way nga bagenda. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti tubafunire ekyokulya. Ne baleeta emigaati n'ebyennyanja, Yesu n'abisabira. Naye Yesu bwe yamala obbisabira, Bayibuli egamba nti n'agamba abayigirizwa be mutuuze abantu. Ewali abayigirizwa weeteekewo nga munnabyabufuzi. Weeteekewo nga munnabyabufuzi. Mutuuze abantu. Abantu mubateeke mu bifo ebituufu. Yesu bwe yamala okusabira omugaati guno, Bayibuli egamba nti naawe abayigirizwa be bagabule abantu. In other words, Katonda akuyise mu kifo ky'ebyobufuzi ebyo, katugambe oba mu area y'ebyobufuzi 1, ofune okuva gy'ali ogabule abantu be, oba oweereze abantu be. Olwaleero ebintu bye mukola byawukana ku ekyo ekirina okukolebwa eky'obwa Katonda. N'olwekyo nze ndowooza nti mwenammwe bannabyabufuzi muyina kubeera ba servants ba Katonda, muyina kubeera baweereza ba Katonda, so si kuzannya byabufuzi nga mubba, nga mukumpanya, nga mwogera ebintu biyitirivu, mubba amataka g'abantu, mwenyigira mu kubba mu ebintu ebitategeerekeka. N'olwekyo onsabye mukole ebintu ebituufu 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 ebituufu. Eggwanga lyaffe bwe lityo bwe lijja okugenda mu maaso. Njagadde okuva waggulu nga mbagamba nti ekkanisa eddeyo mu kifo kyayo, abasumba bakole omulimu gwabwe, ba reverends ba bishops, ekkanisa eddeyo mu kifo kyayo. Si kituufu ab'omulembe gwange okusikira ensonga y'okuvuma abaweereza ba Katonda. Nga mmaliriza, omuntu yenna ali omuntu yenna ali
tujja kusabira kabaka wa Buganda Katonda amuwa amaanyi, Katonda amukuume, Katonda amukuume, Katonda amukuume. Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda Katonda amukuume, Katonda amukuume, amutaase abalyolyomi abamuli okumpi, abalyolyomi abakumpanya, ababbi, abayaayi abamuli okumpi. Abamuli okumpi si baweereza ba Katonda, bantu abakola ebintu ebyabwe, naye Katonda yennyini ajja mulwanira. Katonda waffe ayinza byonna, nkwebaza olw'olunaku lwa leero, nkwebaza olw'ekisa kyo, nkwebaza olw'amaanyi go, nkwebaza olw'obulokozi bwo. Taata nannyini buyinza, message gye wampadde okwogera eri ekkanisa ya Uganda n'eri eggwanga lya Uganda, Katonda ayinza byonna njogedde. Omwoyo omutukuvu nkusabye otambuze message eno mu buli ofisi yonna, ku bantu ba wansi, abantu bo buli muntu yonna na buli n'oyo gwe kigwanidde okukitegeera akitegeere nti lino eggwanga liryo gwe walitonda, era n'abantu abalirimu bantu bo bali mu kifaananyi ekyo. N'olwekyo Katonda ayinza byonna, lwana n'abo bonna ababadde balwanagana n'omulembe guno mu linnya lya Yesu, ababadde batulugunya, ababadde bawamba abantu, ababadde bakola ebintu byonna ebitagulumiza linnya lyo mu ggwanga lino. Katonda ayinza byonna basiguukulula okuva mu bifo ebyo mu linnya lya Yesu. Eggwanga lino libeere n'emirembe, eggwanga lino Mukama ofuge nga yeggwe Katonda waffe. Tuwe omukulembeze omupya alina omutima gwo, ayina n'endowooza yo ey'obwakatonda. Sibira wala abo bonna ababadde baagala okutulugunya eggwanga lino nga balitwala mu busibe, mu buddu, mu kuwambibwa kwonna. Katonda ayinza byonna, toganya bajaasi bonna oba bambadde byambalo oba kutwala ggwanga lino mu mbeera yonna yakuwamba. Katonda ayinza byonna, ne bwe banaaba ba M23 bakolimirwa mu linnya lya Yesu, bafiire eyo n'ebitala byabwe. Lino eggwanga lya Katonda, linunulibwa Katonda, linaabeerawo ku lwa Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Katonda wa Bayibuli yekka ye Katonda agenda ofugira mu ggwanga lino. Katonda ffe tukwebaza olw'omukulembeze omupya mu linnya lya Yesu. Weebale Mukama, weebale Yesu. Amin.